abalungi be basinga obungi ababi. Yes, ku Dream TV nga bulijjo tuyingiddewo ne programu yaffe ey'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Gwe mumuli ye anthem ey'oku Dream TV era eya programu eno tugisoosowaza era tufuba okulaba nga gye tusoosa nayo era ne tugisembyayo nti kibabeeremu era mukijjukirenga yonna gye muli nti abalungi be basinga obungi mu nsi yonna ababi. Abalungi bwe basirika ababi babaguumaaza mbu be basinga obungi. So nga abalungi ddala ekituufu mu nsi muno be basinga obungi. Ndi Nantongo ne mwami Alex Mukulu tukwata wano na wali Kasavu Kanyama naye buli kimu kye tuleeta ku mpewo yakyogera nti mukitwale. Nze nali ngamba mulondeemu yagamba mukitwale kubanga tukiwa obudde okukireeta nga kisengezeddwako. Nze kyenjogera olina kitwala oba oyagala oba toyagala. Lwaki? Si kituufu si kisobo. Ge mazima. Kakati gwakolera ku bituufu n'ebisobo kusinziira ku gy'obeera ne gye wakulira ojja kulabanga ojja kutwala ebintu bino ogaye nti Alex awo musobo awo mutuufu. Bo baba bakipimira awo. Obusobo n'obutuufu bikoma ku ki? Kuffe. Nyinza okuba omusobo, yes, nyinza okuba omutuufu, naye buli muntu kati nansi nina okuba emyaka gye nnina nga sikyayogerera ku busobi oba kituufu, nina kubanga njogera kiki? Mazima. Awo wennyini abalabi ba Dream TV bwe tugenda okutandikira ku programu yaffe ey'olwaleero waliwo enteekateeka gavumenti gye yagunjizaawo eriwo ensangi zino ey'okulaba nga bakyusa endowooza ya ssekinnoomu ku buli mutendera. Engeri gy'olowoozaamu bakiyita mindset. Engeri gy'olowoozaamu ku buli nsonga era ku buli mutendera. Awo wennyini we twebuuliza mwami mukulu we tusaba otukubiremu ttooki. Kigendererwa ki ekiri mu kugamba nti nteekateeka yiino egunjiziddwawo ne ssente ne ziteekebwamu funds ne ziteekebwamu okulaba nga mindset ya Nantongo n'omulala ssekinnoomu bw'ekyusibwa kuki? Bagikyusa kuki? Abatulaba mindset omuntu endowooza n'engeri gy'onnyonnyolamu interpretation kyeki gy'onnyonnyoka ebintu by'oyitamu nti bayinza okukuza ne bakugamba nti enkoko emala mu mubiri ennaku 7. Batugamba bwekiri batugamba bw'ogirya emala mu mubiri gwo ennaku 7. Kati omanyi lwaki bakyogera? Nedda Abaganda tebalundanga nkoko nnyingi. Tojjaayo eyo bwejje nnengedde. Nedda ninogendayo. Abaganda tebalundanga nkoko nnyingi. Kakati enkoko bagira lwa Sando oba ku Christmas. Kati omuntu okugumiikiriza obuteegomba nkoko bakugamba nti oba wagiriteko sente emalamu ennaku mmeka? Kati gomala ennaku 7 teweegomba kulya nkoko kubanga ekyalimu kyekyokka. Kakati n'okula ng'okirina ng'omanyi nti enkoko eriibwa ku ki? Ku Sande. Esobola okutuusa ku Sande. Kakati yokoma okula oba tokyali kirinako reason gwoba omanya nti enkoko mind yo ebemanyi nti enkoko eriibwa ddi. Kati enteekateeka ya gavumenti enegenda tukoleeta anti nzija goto papa mpulira nabayo. Kati mindset bweba nti enkoko eriibwa ku Sande olw'okuba emala ennaku 7 muki nga gwe kyokkiririzaamu n'abaana bo ojja bagamba tondabye okyogendo gaye baatugamba mbu ne ngamba bwe kiri kati nze nakikkiriza si kyakirizo ningako nkimanyi bwe kiti
Nego bagande enkoko eyinza okumala munako 7 mu lumu. Tekiriyo. Bali babbi nnyo. Bine byennesi bubukula erinnyo teeka yeekuwese. Ate yaziteekayo. Ayo akirabayo. Enkoko bw'okula ng'omanyiribwa ku Sunday oba Ssekukkulu. Eba mindset. Kati bw'okula ennyo kafuuka akalombolombo paka lwe kafuukira ddala kiki? Ennono. Ennono muze ennono. Nti abo Abaganda enkoko yaabwe emala ennaku 7 mu lubuto. Okay. Now, government yagala kukyusa mindset yaffe kuva ku ki? Nga tetunava kuva ki? Kati bagamba okusinziira ekyenkoko kino. Kiki batumanyiza ne batulimba. Government bakoowa. Kakati bano bo kye bagamba mindset gye baagala okujjawo yeri abazungu gye baatukola ki? Gye baatuteekamu. Nti ki? Nti egamba ki? Omuddugavu olina kusoma kuba ki? Employee. Education ekutwala n'ofuna degree yo n'ettaayi yo bulungi onoonye omulimu. So si gwe otondewo ki? Kati mindset eyo nebeera mu bantu era nga olina okuzaala omwana wo n'omuweerera ndowooza ne maama we yakuweererako bataata. Asoma amale degree amale afune kiki? Omulimu. Nga mindset egamba nti omwana wange kasita amala emakerere n'afuna omulimu. Success. Ye mindset. Kati gye baagala okyusa? Nzija. Mindset waliwo kye bagamba nti Abafirika tebamanyi kuuma budde. African time esimanyi oba kitegeera. Ekyo tugenda kinyonyola lwaki abaddugavu tebakuuma budde gye bujja. Nakyo kirina ensonga zaakyo. Naye tokikola mu ngeri ziri ezo. Kikunyonyola mu mazima gaakyo. So si mu butuufu oba mu busobu bwakyo. Mu mazima gaaki. N'otabula. Ate amazima gatabula. Kati mindset bano gye baagala okukyusa nti ku mulimu okola kufuna musaala oba okola nga muweereza kubanga omulimu gwe gusinga omusaala obukulu oba musaala gwe gusinga omulimu gwe obukulu. Omulimu gwange gwe gusinga omusaala obukulu. Ekyobona si bwe tuli bwe tutyo. Omusaala gwe gusinga omulimu gwo ki? Bwe kiri wano. Abaana betukola wano wetukozesa auditions akutandikirawo kubuuza nfuna mmeka. Ate nga nekyagenda okukola takimanyi. Tukulembeza ki? Sente. Mindset eri nti omulimu gwe ngenda okukola ngenda kufuna sente. Kiva ne mu buto nti somo bwa dokita bwe bulimu sente. Somo engineering yerimu sente. Okitegeera? Tosoma music temuli sente. Basiru ddala ddala. Mindset. Omudongo musiru ddala ddala. Mindset. Kyakuva buto maama we yakigamba ne taata wo n'akigamba n'essomero ne likigamba. Kuzaala ne bakigamba. N'oba nga bwotyo bw'okkiriza. Naye nga ddala ekintu ky'okkirizaamu oluusi mindset yo nkyamu kabisa. Okitegedde? Kati mindset yatekanzire ku pikipiki. Ku bodaboda ze mutuulako mu abakazi. Mindset yaffe tuga nti omukazi totuula nga weegaziyiza bwoti. Therefore temutuula ku pikipiki ezo nga mwegaziyiza. Mwagala zituulako kikazi bwe muti. Era bagamba tuula kikazi. Mutuula kikazi. Mindset ega nti omukazi tatuula nga akoze atya? Nga yeyabuluza. Kyokka owa pikipiki. Yakugamba okubeera nga avuga ali safe olina okuba nga olinnye eno n'ekisota akikutaddeko ky'olinya. Olinnye wano n'olinya ne wano. Olina kutuula otya? Naye mindset ekugamba ggwe nti nedda. Nalwana nakyo. Therefore olina kutuula otya? Nalwana nakyo okuva mu kikazi. Naye kati omanyi lwaki olina bakugamba nti olina kutuula bwoti? Kiki? Butakunama. Si kyekyo. Nedda. Kiki ate?
si butakunama. Omukyala okutuula bw'ati kati kanjogere nato omukyala okutuula bw'ati ziba mpisa ez'obuta ye mindset nti so sikulamu anti we sibisitatuula bwe nti nja kuba nkunamidde ensi oba omuntu yenna owuliriza kakati waliwo empale ez'abakazi yes so bw'ogibaamu ne bw'otuula bw'otyo batokunamye mba sikunamye yes kati luli tezaaliwo mindset eyo wejjira nti omukazi atuula atya mukulu tulindemu katono bwe nyambala jini yange trouser empanvu era ne ntuula bwe nti bakiyitaga dibengalye era mba nkunamye si yentuula entuufu ku booda mba nsobola okutuula bwe nti mba sikunamye osobola okutuula bulungi ate n'ekirala sigambye nti bw'oyambala jini gw'omala ate gatuula olwokumala gatuula n'omusajja ayinza okumala gatuula tegeera oli omusajja bannaffe abamala gatuula limala gatuula entula ya junior saagala kaakati mindset tulina wano meka gavumenti bwewa ssente okukyusa mindset z'abantu mbuuza mindset yaffe eri nti bannayuganda tulina kufugwa mu sirikale nziramu mindset yaffe wano nga bannayuganda egamba nti tulina kufugwa ki w'amagye mwabiwulidde ne mutabani w'omuntu yabyogedde obwaki mutabani w'omukulu anti bw'oyogera mukulu mba ndowooza yenze w'omukulu si wa mukulu w'omukulu omukulembeze w'eggwanga w'omukulembeze so si w'omukulu kakati raba kisazeeko mindset gavumenti eyagala okukyusa mindset y'abannayuganda mindset yaabwe eri emirimu eri enzikiriza enkola yaffe ey'emirimu okukuuma ebiseera okubaaba obuvunaanyizibwa abeesimbu ku buli kintu kyokola okukyusa mindset eyo nti omulimu bw'ogufuna togufunye gwe kuba na mugano wabula ogufunye oweereze b'oweereza abo babe n'omugano gwo kakati kyokka abo abatuwa ssente kati okukyusa mindset kubanga baziwaffe ba artists kubanga ffe tukyusa mindset z'abantu era kyova olaba kati bawa ssente ba artists abo bannabani bakenzu biki babawa ssente lwaki to change the mindset of the people naye when you change the mindset of the people mindset si zaabwe ziri katugambe ku ssente mindset y'abakyala ku ssente bannayuganda abakazi eri ki mbuulira mindset y'abakyala bannayuganda naddala bannakampala wano ku ssente eri ki seyemanyi nze nkimanyi yeriki bwereere ya bwereere abakyala baagala ssente za bwereere nga talina kyakoze omuwe ssente za bwereere nkuwakanya tompakanya omanyi gwe byuwakanya nkuwakanya abantu abakyala bakola naye tomala gawogera nti bakola bali bolaba abakyala babiri nga bakola nga abantu bali 10 yes abakyala babiri bakola naye omunaana guno tegukola guli ku kusaba ssente yengira ekikuubo nyingira ekikuubo abo abakyala abaliyo batono nnyo nze nkubuulira abakyala mwami mukulu tukole tugende mpola tugende Kabalagala wano ekiro va ku kikuubo kankubuulire wawasinga abakazi obungi mu kikuubo ne Kabalagala ekiro kikuubo nedda abakazi abawala ojja kusiba ezikuluma nzisibye nti abawala abali e Kabalagala kati esaawa zino yingira owino abaana abawala abakyala be bali bakola era kye baliko essaawa zino bagamba mindset yaabwe twako okwegayirira ssente ekyo kimu tukola ssente yaffe bazijjawa eki ezo ze bakola mu bizinesi
abamu batunda mapoloti. Abakazi kaakati bagaba ekintu kimu, motoka, trip ne business. Oyagala okwana omukazi kati ayagala emmotoka ne trip omutwaleko Hawaii oba Dubai, ate n'ekirala omukolere business. Kati abo abakyala bonna balina business, sente era bafuna za bwerere bazikuula ku basajja. Nkugamba bana bakola abeekolera batono nnyo. Ekyo tukibuuke kuba tujja kati kyenkubuuza mindset y'abakazi ku sente wano abasinga abawala baffe mindset yaabwe eri nti sente balina kufuna za bwerere. Kale ekyo yagadde okuyisaawo. Then abasajja mindset yaabwe ku sente eri ki? Tuleme kuba ku bakazi bokka. Fa abasajja mindset yaffe ku sente eri ki? Kitegeera? Eyaffe eri ku kuzibba. Kuzibba. Nziba. Nzikuwe. Ye mindset yaffe. Bwavu. Nesifa. Nfessa nesifa bwavu. Kyali ku mulembe gwa kasi. Government ono agenda kukola atya? Nzija. Nti n'omusajja mindset yaffe. Kati mindset z'Abannayuganda ze tulina okukyusa nnyingi. Ku by'essente. Mindset ku maka eri etya. Mindset yaffe kuba tukulembera eri etya. Eyo nno yenkulu ddala kaakati. Nti tulina mindset eyerowooza nti ab'amagye bokka balina tukola ki? Kyova owulira kati abantu boogera. Kyagulanyi tasobola tufuga talina magye. Kati tukimanyi bulungi mindset baakituteekamu nti bwe tutafuga wa magye tetuba tetulina kituliko. Bw'oba oyagala okufuga kola amagye. General Katumba yabyogeraka nti oba oli ayagala okufuga akola amagye. Mindset egamba nti ab'amagye be balina otufuga erina okuvaawo. That's a very bad mindset. Mindset etugamba nti Omuafrika tamanyi kuuma budde erina okuvaawo. Mindset etugamba nti omukulembeze alina otubuulira ekyokukola nga ffe tulina omugamba birina okuvaawo byonna ebyo. Kati bwe tujjawo mindset sezimu ne tulekawo eri ddala nti bwe tutafugwa bw'amagye kiringa ng'omukazi mu maka n'agamba nti zowa wange bw'atankuba sifumba. Oyo omukazi omulowoozaako ki? Be baffe bwe tutafugwa ba mmundu tekisoboka. Kyagulanyi yaani alina amagye? Maawo yaani alina amagye? Omukyala yakyogera mu parliament baga nti ffe tulina amagye. That mindset nayo weeri. Mindset yaffe ku ssente, ku by'omumaka, ku by'okusoma. Kati science. Waliwo olutalo wakati wa science naki ne arts. Owulidde? Mindset yaffe ku success kyeki. Kati tulowooza success kyeki. As Ugandans, what is our metric fathoming of tupima tutya? Tukipimirawa. Gundi tuve ku bintu ebituufu n'ebisobotudde kuwa ku mazima. Christ agamba I am the truth, the way and the life. Ekintu eky'amazima kiba kirala nnyo ku kintu ekituufu oba ekisobo. Nyinza okuvuma ekigambo ndi musobo. Neewolerezaako nti mbadde mutuufu. Naye amazima gali nti ki? Tovuma. No matter what. Ge mazima. Kati gwe obeera eno namuvumya olw'ensonga ate mojja kubeera vulugu paka lwe mulikkalira ne mugenda ku mazima nti amazima gali nti omuntu tovuma. Simple. Amazima ku mindset oba enteekateeka ya gavumenti eriwo ey'okukyusa mindset y'abantu gali ki? Nze gambe batuwa ssente. Amazima gali nti mu Uganda mindset yaffe ng'ebyo byonna bigasse. Owulidde? Eri inferior. Kyeki? Twetwala nti tuli ba wansi, nti tuli banafu, nti tetulina maanyi. Ndowooza gavumenti etandikiraawo.
okutuyimusa anti kyekiri kyetwagambye ku Father Grimes okusimula gold ali mu muntu n'omugyayo n'aba his best. Teri mukulembeze mufuzi wano badikiteta abakyagala kubanga omuntu bw'oba yowa best otuba tosoboka balina kuteekaawo nga toli yowa best ate naawe n'okikkiriza n'okkalira. Abantu abasinga batatu be their best. Hiroba nze mbalaba wano n'omugabo omuntu ndiyimba atya fe omusajja amala kutweyambuzanga oyo mu Faransa okujjamu amaloboozi g'abaana okuyimba nga twali tugenda mu Faransa kyonna kyogerako ku program nga tutya kiki kye tutya nonga yimba naye eddoboozi mweriri byonna mwebiri amagezi mwegali si musiru naye atya inferior alooza munafu olwabiri ebyo ebisaaniiko ebyamuyiibwako okukyusa mindset my dear ey'Abannayuganda kulimu n'ebyo ebisaaniiko ebitubiiriddwako abafuzi abazungu abaffe bennyini tribalism nepotism byonna. Therefore tosobola kugamba nti oba oliawo omukulembeze waffe owa Uganda ayagala kuleka omu babiri basatu abaki mu ngeri y'okukyusa mindset ayagala kugezaako kulaba ng'alekayo babitaatuule kituufu bannayuganda tulina okukyusa mindset yaffe but towards what? If I change my road to Mityana, right? And I want to lowooza nti Mityana ye mindset. Njagala gikyusa. Nkwate ki? Mindset ena. Ekyo kye tulina okumanya. Bwe tukyusa mindset yaffe nga tulowooza nti abamagye balina otufuga byonna ebyo tulina okusoma ne tufuna diguli ne tukula amaka ne tufumbira ne tufuna ekibanja ne batuziika byonna ebyo bwe bityo ebyo byonna bwe tubigatta kiki kitujjamu tasobola ennyingirayo ye determining enfulumayo yayingira atya enteekateeka ya mindset Abannayuganda bagijumbire eneegasa erina mindset erina okukyuka nanti naye gyekyuka bw'emala okukyuka tugiza ku ki kyembuuza nti mu nteekateeka ya gavumenti nga mwe yagiyisiza mwe ba artist okubawa ssente mukakasa eneegatta bino kati biri mu kampeyini bya kampeyini kukutwala bakuwadde ssente ojja kuyimba mu kampeyini mutala ku mutala ebyo bya kampeyini ate mindset kati mindset egikyusa kirala oba nkikunyonyola entalabayo bano tebali kukukyusa mindset although they give money to change the mindset okitegedde tebali kukukyusa mindset although bawa ssente okukyusa ki mindset because mindset gye balina okukyusa nkugambye esooka the inferior complex bagambe nti mindset y'okulowooza nti abamagye balina okutufuga ebikole ki esooka ekole ki eveyo. Therefore if oli akugamba okukyusa mindset akuwa ssente okyuse mindset ng'ate ye kennyini gw'olina okukyusako mindset yo oba nfuna akuwa ssente okyuse mindset ate nga ye kennyini ye mindset gy'olina okukyusa akati awo ne gujja bagira because gumpa ssente oli w'amagi naye nga mindset gy'alina okukyusa yegwe nti ow'amagye si alina okukola ki okunfuga oba okulembera kakati gwe ow'amagye onokkiriza nze nkyuse mindset eyo era olina kumpa ssente zakukubira kampeyini kuwangula kisanja kirala ne tukomaawo awo wetukomye kwegamba bamajangwa wetuli ensi eno mugiveemu oba tulagawa nasembayo kibuuza nti gwe naani yasiramu nambuuza gwe naani ani okutambula naani ndeka
Sagala kume abatulaba wamma buli omu mukitegeere ebintu bizibu naye ate si bizibu nnyo nga bwe mulowooza. Kasita owulira muno ng'olina ky'olina kivaayo Mukama yeebazibwe. Bwe kigaana ne bakiwako ekiteezi basi kijja kubumbulukuka gye bujja eyo nga kiri mu gas form nakya amukufu tetujja kubeerawo mwabalibeerawo mwe mulifa nabyo muliyiriba n'ebyo owulire tuleete ekibiina abalungi tukole ekibiina nga bakiyita kiki Good People's Party kyetugenda okwogerako ku Good People's Party ekibiina Good People's Party gwomanyi gyogireeta nze sigimanyi gutogimanyi njiresi kati sira nyitegeera entomereddwa GPP Good People's Party ani agikulembera tewali ate abalungi bakomukula abakulembera obulungi bwe bubakulembera uli kuki mindset yo erina okukyuka naawe manyi waliwo alina okukulembera mu buli kintu ne mukinaabiro obeewa akukulembera akusookayo anti oli munnange anti waliwo okuteerayo amazzi ag'okunaaba nedda era nakyo oyinza okigaana oba okikkiriza anteerayo amazzi ag'okunaaba aba tankulembedde ne wano ffe twagala nnyo okutukulembera abantu bafu lwaki oyagala bakukulembere. Omugenzi Kasirye Gwanga Jeno yayogera lumu n'agamba nti ye mindset ye mugamba oba eri nti Buganda gye yakuliramu yali ya green era gyaleka era yafa agamba nti gwakusanga otema omuti mu Buganda ofa naye kiyinza okuyamba ennyo okubanga kitandikire ku ffe nga gavumenti tennajja kubawa mmwe ssente ba artist nga Kasirye bwe yeevaamu kubanga enteekateeka eyo yagikolanga n'akola ne Camp David mu bibira eby'enjawulo n'akulinda n'ojja n'emmotoka yo emmotoka n'azikuba amasasi emipiira n'ezisiraanira eyo nga tojjawo muti kiyinza okutandikirayo ne wafunayo ba Kasirye Alex Mukulu nga bw'ogambye GPP naawe n'ogamba nti nange nkutte kino bwe mba ndi wakukyusa mindset ya muntu kantandikire wano nti ekibira tekisalwa nze nkikoze okuva buto okoze ekimanyi nga nzimba character z'abantu labayo Kasirye yali ayagala green that's it naye ye kennyini mindset y'abantu temanyi muti nti guvaamu oxygen gutussa omuti gumanyiddwa gukola manda ye mindset kati omuntu w'omutuusiza okutandika okulowooza nti omuti togutema lwakuba gwe guvaamu oxygen anti yeyo teyabiyitamu kyenkugamba teyawana muntu yenna ssente ng'agenda n'emmotoka ye n'embwa ye bo n'agenda mu kibira n'akampinga eyo n'abeerayo wiiki n'agenda mu kibira ky'emukono n'agenda mu kibira ky'emityana abo tubalabireko ng'ali yekka tewali amuwadde ssente yes tumulabireko naye nga naye okugenda mu nsiko yekka mu kibira yekka obwomu n'atatwala banne b'amagye bonna ne babeera mu bibira kati yabamanya ye kiri kyogambye mindset ogisasulira artist yagikyuse ng'ate yegwe mindset gy'alina okusooka okyusa yakimanya bereberye baamina Kasirye Gwanga yalina amagezi ge naye malala mangi omanyi waliwo amagezi amalala n'amangi n'amatono aga Kasirye Gwanga ali malala kati tugira tumuvaako Mukama amuwe ekimuli eky'emirembe tudde ku point nti mindset okugikyusa. Where do we begin from? Because mindset teba age. Nze kyengambye kyendetedde ekya Kasirye Gwanga nga tumaliriza programu eno yes nga ngamba nti nga tetunnafuna ssente kuva mu gavumenti kubanga bebbo
betugambye nti mindset esooka nti ejje terina tofuka ekyo kisooka kituveemu kati ng'ekyo tetunaba kinoonyerezaako ssente za gavumenti bwawe zijja na zituyambako mindset eyo okutuvaamu twebeereremu nga tuli omu ekikulu kiri nti gavumenti teteekwa kuwa bantu ssente kukyusa mindset y'abantu okitegedde awo ne bwe tutakinyonyola no kinyonyola owulidde the fact nti gavumenti yekuwa okukyusa mindset y'abantu that is the very mindset that has to be fought against ekyo beda kyenyagala ojjeeyo papa okijjeeyo bulungi nakireesedde era sisobola kusukkakaawo gyokitegereramu nekikutuulamu bulungi oba olina buntu obunawe nkugamba bwe nti ne ku patriotism tujja kituukako nti tosobola kuyigiriza abantu kwagala ggwanga lyabwe naye nakyo abantu bakikola naye tujja kunyonyola how era using this man as an example of a patriot yani tujja kudda mu program kakati tudda ne good people's party good people's party ogizawa GPP anti ogireetawa ku program irimu abantu abasinga obulungi awo wennyini good people's ki awo wennyini wetugenda okutandikira si byabufuzi eringa Red Cross voluntary good people's party GPP simple kikujjidde awo ng'otuddawo tubaagala nnyo abalabi ba Dream TV tetusobola kusukkakaawo obudde tebutukkiriza Mukama Katonda abakuume abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi mwelaba